Nina Peter, nina Johnny, nina James, nina Cheyune, nina Mukasa. Aba boyfriend bona babo. Bona bangi. Lwaki ebiseera ebisinga obungi abawala mwagala nnyo okubeera n'abalenzi abasukka mu omu ababiri oba abasatu nobeera nengo dating abalenzi nga basatu bana lwaki? Ekintu kiri nti omuntu tekiva mu kwagala kwange nti mbeere nabo naye nyiza okuba n'omunenga nti kanjagala omu namenya omutima nange mmange natenka kuzannya kazannyo njagala ono njagala oli njagala n'oli. Omusajja omubeerako omu akumanyira. Akumanyirira dda omusajja olina omuteako banne. Wakubiramu nze sikyalina laavu nze nakoowa abasajja. Naye wali oyina laavu wali oyagala bameka omulundi gumu? Nze mbeera n'omusajja omu we mukyawa ne ndyoka nfuna omulala. Naye oba tondabiridde mba ngenda kufunayo era omulala asobola okunfaako. Oba oyina gw'oyina anti oyagala binyirira ng'ate toyagala tteekamu. Kasooka ofuna akulabirira eri. Lwaki mba nina onnyirira nze nga nze omukazi abakazi tuliwo okunyirira guno omulembe gwa kunyirira. Abavubuka kati twabava nako twagala ba sugar daddy. Ne bakazi bannange mwana something down there tokkiriza kusala. Abasajja batuwe ku abaana ne bagenda mu kirabu ne bakomawo nga bayuuya nti twasuze. Kigwakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups tukutambuza. Kasoba ngo contactings nja nkulinda ku kisaawe Entebbe ne nkuvuga pake waka uwo ku mulyango. So airport pickups 0706 794729 booking anga bukyali nkulinde ku kisaawe nkuvuge pake wa mu ku mulyango. Kisolo kikola nga twerabisa mu kamera oba kikola private kyoyagala kitukola. Bakumana akala twakaona mwana mwe bale tusabira. Mama tusanti yoni. Ati mwana obusibo oli wajjegejjege nnyonnyo naawe manye nakuyodde. Munaye n'embeera yaffe gye twamanyira okubeeramu ffe abaana b'omu ghetto munnange temuseka nnyo baganda bange. Wabulaze mama Africa eno life yonna mwana twagimanyi ate nga ne baddogo baffe batuwera ku mmere. Yawana. Mukwano gambata mama nice. Nice. Talibo. Omukulu gutandika okusinzira okubeera nga tukwereza Nyange Sonko Muhammad tutambulako mu bitundu ebyenjawulo tuli eno Manga tubaleetera emboozi za ghetto. Lwaki toyagala kwogera kitundu kya sinnagaana kyogera naye oluusi nange nsobola okwerabira kati goli wa mukiro goli mukiro ku side kijosinga okubeera ddala. Ndi mukire ku downtown. Bakira kye ku downtown. Yes. Kire kuleerwe eno wansi. Okay. Mumanya mutya ababuziddwa nga mwena ab'omu ghetto nti omwana ono gundi yampitamu ne gundi alabika wa gundi ebyaddala. Anze munnaye nze tekintuukangako sobola kugezesa ku muntu kuba sikirabangako wabula nze tata omwana wange mumanyi. Wada yafuumuka emisinde. Waba yafuumuka ekyo si kikulu. Ekikulu yanzaalamu mwebaza. Yebale kunzaalamu nali nnoonya omwana ng'abuze nga buli omu ayogera bibye kati ekyobutandabira nze si kikulu agende faya yeyongereyo. Abatulaba ebiseera ebisinga obungi omuntu azaala omwana. Yebale kunzaalamu yanzaalamu kye nali njagala nga. Musajja mwebaza okuzaalamu. Abala baali balemereddwa. Era kanfukamire mukulu Fox yonna gy'oli webale kunzaalamu taata. Wadde wadduka. Webale nnyo wadde wagenda naye webale kunzaalamu omwana ow'obuwala. Webale kunzaalamu Suguna. Kusabira bisima byerere watuwa mikisa myerere. Yagala twetaaya munange nange mulamu we Mama Africa Black Beauty. Munange kasukali kakano wano kanna katudde ka promise bakaita nakatudde nanfuna promise nankale nabwagala namwaniriza gonna gana ke gagayina nze ne mutume erinnya kimu nga senga w'omu ghetto Shuguna mwana tata Shuguna webale munnange watuyambe okutwogezaako mbu tetulina batazaala tuli bagumba bane webale wadde obiyambi toleeta wadduka naye genda gwamanyi twakufunamu ekisinga genda naye munnaye wamma nedda wamma mulamu wange sijja kwogera bwenti sabeera onsonyiwe mulamu wange wamma nsaba mwesootinge nani ne mukazi wo naye webale tuzaalamu tuli basanyufu era akaana akaffe tekasobola tulema kuba tuli baana ba mu ghetto
okitegeera naye bambi kokutewa mmaka akatinitini tekiganda kasimu obusimu bwajja President Museveni waffe okuvayo yajja ku ntebe munnange bana eno gye tuli abasajja kasaba bafunisa abawala embuto abawala beebaza abafukamirako ne wansi ne beebaza kubafunisa embuto ng'abantu mulwana okulaba nti mukola DNA nti temumanyi bantu banjawulo bazaala mu bantu eno bo balina enkola gye bakola mubadde otunyonyola sooka ojje otunyonyola gye bakeberamu obugere n'obukono n'obulala jangu obeere ng'otunyonyola tomanya osanga oyinza okugenda okkeera ku makya nawe okuzaala owuwo wali wabalayika omwana amufunisiza olubuto tamwekakasa ogambye mwemukola mutya kubamanya nze nabirabanga nga bakwata balaba ebigere katubalize wana ati amusembere wana mukola mutya nga balaba ebigere nno emikono kati nze nange ne binsobera nagamba ono mwana affe abamu we bawakana nti si waabwe nga bagenda mu DNA testing nga kitu DNA kati bagende nga mu DNA yadde ya bbeeyi ya bei mitwalo bana leba mitwalo nga 5 obasakadde mitwalo 5 bagendeyo befiirize kasente ako ategere mwana waziko basiwo anti mbadde sembera wano bweziba tezirweza DNA anti agamba ziba teziriiwo waliwo enkola gye bakozeseyo kebera simanyi obugalo n'obugere na biki ne bazula nti omwana alabika wagundi si wagundi ebyo baganda bange guno omulembe gwakyuka mugenda kudda ku mbeera yedda eyekisirusiru embeera saazo pozi gwe abantu wamaze mbabuli abakazi bannange si kirungi naye kiba kizze wamma kati gwe manya nti ofunye lubutolo genda kuza mwana wuwo wamma bino ebyammwamu ate mubiveeko deni obanga ozze nga ate musajja yabadde akaana nti omwana siwaani siwuwe pozi nga ki omusajja yabadde agana nga ate nga nawe omukazi omanyi amazima omugenda muki mateeka okitegera kirungi nsanyise nnyo nti omukazi ayinza okuba akikakasa nti mwana waani womusinga omusajja takkiriza namugamba kale omusaala nagakale tugende mu DNA test omukazi ng'alina ssente awo bakola ki nina question yenjagala okubeera nga mbabulya Shakira soko gye kati ninyo nyagala abatandika ku nsonga eno lwaki ebiseera ebisinga obungi abawala mwagala nnyo okubeera n'abalenzi abasukka mu omu ababiri oba abasatu nobeera naye ng'odating abalenzi nga basatu bana lwaki ekintu kiri nti omuntu tekiva mu kwagala kwange nti mbeere nabo naye nyinza okuba nomunenga nti kanjagala omu namenya omutima nange mmange natenka kuzanya kazannyo njagala ono njagala oli njagala n'oli ekikwagaza lindako ekikwagaza boyfriend yasukka mu omu oba otya okumenya omutima abangi tebamenya mitima nate oba manyi kazannyo togenda mwagala bya ddala sokolero kati ninyagusa ensonga oba togenda mwagala bya ddala nti omwagala nga wali oyagala oli nakumenya omutima ate bano oba omanyi just newakukyawo omanyi nti ninayo ono kitegeeza okwata laavu ey'omuntu omu n'ogigavanyizamu abantu mukaaga kati okumenya okw'omutima bona balina kukyawa mulundi gumu naye batakukyawa gumu tomenyeka kati oli wankyawa si wamenyeka kuba bamanyi waliwo omulala aliwo kati ate gwe ensonga ki eyinza okwawukana ku ya Shakira tovaawo beerawo then tukomekereze omanyi singa yaba ino sembayo n'atukola kyaha ati wobanga anti kiri bwekiti oyo byayogedde ki mazima nyinza okuba nga boyfriend gwe oba tukiyite oba bisiraani boyfriend gwe natandikirako ng'alina ebisiraani si bisiraani nga nemwagala ennyo ate nenkisussa wenandikoze eki wenandikomye nemwagala naye nga ye ate ayina nga abawala nga oba 10 oba 2 nga fena akola ki naye nga nze mwagala ki mwagala bya ddala onagambye lekero ogenda n'osula n'omusajja n'ovaayo nga toyina mmere olindeko so tumalirize wano nga nze mwagala bya ddala naye nga yakola ki nga yakudingisa kati wenkigwamwe banaye nenzigwamu n'amaanyi abamu kyolaba abawala abamu bakola ki betta banyo eddagala biki naye watasobola kigumiikiriza kulaba omuntu gw'obadde naye ng'alina eki ng'akula byakola ki olumu tusirikaye nze nga nkimanyi nekinnumira okwo ku mutima naye ningamba kankole ki kamubuuze Shakira jangu otuongerezeko point endala otuwadde point esooka nawe nga bw'ojja nayo otuwe jangu otuwe ku point lwaki muba n'abavubuka aba boyfriend asukka mu nobanga basatu na bana kasooka enkubuuze olina boyfriend gwe baba wefu sente nali muina wali omulina wali olina omu obeera walina banjawulo walina omu
kati lwaki wayino the thing is nsolobera n'abantu bana ngere mayogede kukyolubuto mayi abasajja tujaga nti omusajja wakanya olubuto naye alwewakanya olwensonga nawe wakulaba tasobola kusanga nono nenkyana nakusanga nono nakufunisa olubuto n'alukiriza tekisobola lwansonga bakulaba byokola n'ekirala leero ansanze naawe nkyagenda kumusanga ne waswamula nsanga negumu tasobola kukkiriza lubuto kati nze wange gwenjagala era nkyamiina ge mazima mulina ninomu hasmi neera ne bano abasumbi babaayo abasumbi babeera batya be bano abajja akusanze onyirira olabika bulungi ayagala byabwereere ayagala okumuguza biguze oyagala kumuguza buguze naye omwana w'omuntu nawe omulabe musanze alabika bulungi ate nka wow ambulance to say wow kaseera oba ogamba biki agamba atya wow ambulance abafusa ambulance ekola wow make it look good oba ontadde mu make tewali nawe oba olina kunda babulabe bakitegeera lwaki abawala ebiseera ebisinga obunyumba ne boyfriend abasukka mu omusembera wanko wano kati microphone ebisaidize no ze badelita mbaako siyina tubuze aneto wasina sente za mmere kati tato kirwaki okweka sente ng'omwana omuwala omulungi bwoti oyambadde emitwaleka tuwa ensonga ye lwaki muba ne baboyfriend asukka mu nobangana basatu bana olina gwe right now olina boyfriend nze sikyalina laavu nze nakoowa abasajja naye wali olina laavu wali oyagala bameka omulundi gumu nze mbeera n'omusajja omu we mukyawa ne ndyoka nfuna omulala naye oba tondabiridde mba ngenda kufunayo era omulala asobola okunfaako oba olina gwolina anti oyagala binyirira ng'ate toyagala tuteekamu kasooka ofuna akulabirira eri lwaki mba nina onyirira nze nga nze omukazi abakazi tuliwo okunyirira guno omulembe gwa kunyirira anti omwe ayinza okuba tayagala onyirya because wonanyirya bala bagenda kubba awo ng'abivaako ng'agendako mu kyalo ng'anoonyako ku beeyi abatayagala kunyirira mu kyalo abeeyo bo babeera byawe naye ffe eno Kampala twasalawo tulina okukola ki okunyirira tulina okweteekamu figa kyekyo okitegeera anti tuli mu ghetto ate badizayina sente zikuliwa kunywere wano mu ghetto bano bakazi bannange bambi kyembasaba bakazi bannange mbaagala era mbaniriza mbaagala nekyembasaba bambi temugenda mu bibaala bakazi bannange nze mbeera n'abawala bangi mwana ndisenga wa mu ghetto ne bakazi bannange mwana something down there tokkiriza kusala abaana ne bagenda mu kirabu ne bakomawo nga bayuuya titwasuze anti aba agenda kugulira ecupa ya BM amala akugambe tugende ewaka ani gwoba obigamba ng'oguze ecupa emu eya bbiya neweetala ebbala yonna likulengere omusajja anti wamuga togezeemu na sente n'omukazi ategera tambula omutwalo agula ecupa emu akugulira ecupa emu naye neyeegulirayo emu n'agala kwemulisizeemu buli wamu buli wootuula kwemulisizeemu jatugende ewaka omanyi gyensulo olyoka ongambe tugende ewaka abagamba wuwe si wuwo nzewo mba nno nayo ki mba nazze genda wuwo mba nazze ennyumirwa mala enzira ewaffe lwaki omuntu bannaye tuli eno once downtown tugeza kwogera n'abawala bano manyi ebiseera ebisinga obungi abaana abeerawo nga n'ababoyfriend abawerako bazaala abaana nga tebamanyi na tata wa mwana mutuufu oba okitegere olinayo ensonga gyagala otuwa oli mpozi yaali karo nice jangu osooka otuwa jangu obeeko ensonga gy'otuwa nice oli mulaavu nina boyfriend ate ngenda zaala balongo olubuto mweruli nga lutono olubuto olujja nawe lukula mpolampola kati olina boyfriend oba olina boyfriend kandabe nina Peter nina John nina James nina Cheyune sokoleke olina bameka nina Peter nina John nina James nina Cheyune nina Mukasa aba boyfriend bona bangi ate sisalako ate sigabana ate omukwatira n'omukazi lutalo bo bakimanyi nti
bali banjawulo kugoma ate bakimanyi munayi naku zino eno twayiga munayi tukola ki ebintu byakwebereramu omusajja omubeerako omu akumanyira akumanyirira dda omusajja olina omuteako banne wakubiramu olina obeerako nowa ez'enviiri enjala okulya owaki ow'enkoko owa nnyazaala w'obeera n'omu oyo omu tasobola kukuwa buli kimu kyonna kyonna kyoyagala kati basana abavubuka kati twabava nako twagala ba sugar daddy abavubuka twabavirako ddala babakola ki tebamalako abo basumbuyi omuvubuka amalako naye musumbuyi tasobola kukwata mitwalo 5 n'agikuwa egy'enviiri naye sugar daddy asobola okukwata ne10 n'agikuwa nga teyegweko naye omuvubuka kati akwate emitwalo 5 abaliddeko akakoola abaliddeko pike abaliddeko enjaye abaliddeko nedda mama Africa sigamu nala future eri maaso saawa eno wamma mukazi munange twetaaga musajja ng'agenda kuzimba kati ndi wa mu ghetto wammaye ndi wa mu ghetto n'omuvubuka gwenfunye naye wa mu ghetto ndi akakoola ali akakoola munezimba ddi wamma ate wamafuna sugar daddy agenda kujja akakoola mama Africa ogamba ki n'abawala balungi balekera osaba omukono omanga okyo emboozi gyogeddeko nkwagaddeeko lwaki sokoleka amale tumalirayo nze nkugambye wamma ffe twakola obuvubuka ndi muvubuka olina emyaka emeka nina emyaka 20 kati sugar daddy oyinza tandikira mu myaka njagala bakinaana aba asobola otambula yagala nakutukirako nze mba mmanyi lwaki abo abo benjagala kubanga sugar daddy in fact sugar daddy sugar daddy agenda kubanga agala akaana ak'ekikadde agenda baagala akaana ak'ekikadde kati awo wabanga agala akaana ak'ekikadde ebyapa byonna byonna mmanyago womasolo osirike womasolo osirike mama Africa abantu ogambye ayinza n'okufaana akola nakulekera ettaka byonna byonna dakiika mama Africa wamulabaye nabera newe ensanvu naye wammaye basugar daddy ekibagaza abaana abato lwansonga w'ekinana mukazi we abeera nga yaggwako ayagala musaayi muto amaani azaalayo akaki ak'ekikadde naye kati mukyala mukulu wamma abeera nga takyazaalaye just wamma abeera amuwa ekitiibwa nga mukyala muki mama w'abaana mukulu ow'omumaka naye era nga kituufu abasajja bonna bonna abakulu tebabulayo buwala buki buto lwansonga lwaki mukyala mukulu abeera nga takyazaala supu abeera yaggwamu dda supu abeera yaggwamu dda wamma kati nga ffe ebiwale ebibigula ebito figa zitwalibwa ku buko figa zikyali sente Betty Stacha ni Bite Studio batuteekamu sente okulaba nga tutambula nijatuuka wansi eno basangibwa buloba lindako genda tutanye ensonga bulungi nnyo Betty Stacha ni Bite Studio basangibwa buloba bakola makeup emikolo graduation party makeup okupangisa gomesi z'abagole n'ebirala byonna kakati nyagala okunyonyola nti gwakoma mu ggwanga erya Uganda tukola airport pickups oba kitegedde bulungi nnyo mama Africa ku kisaawe Entebbe kwenkulindira nenkuvuga paka ewammwe ewaka come and contact me airport pickups tulina abaana abakolera ebweru w'eggwanga bana Uganda wabeera akomawo
nkonako ku simu mwinda ku kisaawe Entebbe ne muvuga paka wabo ku mulyango sisi za bei Kulia no wabuza timbavugira ku boda bakoma mu Uganda oba mu motoka bena tubirina bobo yagala boda tugirina tukugira ku boda bobo yagala akozesa motoka era tukozesa motoka ntiko chini tugenda nemba nyagala kukanyi walo chenjagala okubabuza fenna buli omu aberenga ayanukula kuba mu abaye nukula mu kisoko gumingirizemu kati numulazo kama loko yanukula kuba vibe bana vibe yitiridde obunene wale agadde ko sugar daddy sugar daddy muina tomwanga omuyina sugar daddy muina naye sina bana kwebaka nine sugar daddy oli ampa sente ati wanaba yaya na baba wammola baye kisinzira wamma ku ngeri wamma sugar daddy akufunye fine tuli bayayi naye wamma waliwo ebintu ebimu byokweka kati sugar daddy tasobola kujja wamma nenkumira omuti sugar daddy oba wamma sugar daddy tasobola kujjawo nenyambala siriti bada manyiga siriti byayaga nalabo mubiri nga kugira bwe koleke osobola okwambala mini ye naye ate wali ate mini ziri eri inana kantu kukisamkira kwa oba kino kifana cha sugar daddy eno Jordani ne kati chovala bafaba akwata bulunyo mweyagala labo byaddalo labo manandi sente namukwano domanya wanankwata obulungi ebyaddala naye wanankwata obubi tukumukula bukuzi kati gwe mulimu naye kati wanankwata obulungi ndyamwagayira ddala naye ate yayingira atane nkaaga watanaawo emyaka gyali nali mu nkaaga watano goli enemeka zina 20 years wale mwagadde kuba omuyina budde nze sina mze sagala ku sugar daddy ne omwegombo mwagala ngeje bakana nange ngenda kutandika okubaagala lwaki abato tebakyalina future lwaki tebalina future ate nga muba mukula mwenna future mba mugigomba abasajja nedda nze nako y'abaana abato okunsumbuza omulina you have a sugar dad inze nina I have you have a sugar dad yes I have for like how many years I think 70 okay omukudu kutaka kunyaga nekamba mukome omunamba nyongere mbabuze ekibuzo akuba Shakira yatudduse nalusobede ne waljangu soko jye kwene ekibuzo nyagalo kubuzo yambala gago kyali kiwala kitu nyangina kibuzo anedda ne watabayo omuntu goyagadde jangu omuntu goyagadde olwa sente dalanga lwa sente even if obanti wa myaka mingi oba wa myaka jjo nengo mwagaddeko ekyo kyabaalina si byalaavu ntino like ina feelings ze dala omuntu ono feelings ozijja wajali zimi baina je bazigula ku dduuka tebalina je bazigula kati kankubulire omuntu yenna ng'omwagala ye omusayi gwe era waliwo ne wabera sugar daddy ne wabera muvubuka muto n'osiima omusayi gwe gusiima anti yo mwagala ko sente kuba musayi anti kati awe waliwo abasente n'abalavu yaddala kati nze nyinzobera ne boyfriend nga yesi sugar daddy just nga ye sugar daddy ono wakula bukuzigena na kuzirya boyfriend na boyfriend love evaawa dalanga omuntu ono nga tomwagala ku mutima kiringo mwagadde kule ekyo kyayina yinzo beswagali oba senteze so beerawo naawe naye nga sikwagala nentuulane nenkusemera naye nga sikwagala nga njagala kujjako sente male nkubiri oba yagala sente naye abako nekyabaya omalaga gakikola ogwawo bugwi omalaga nedda omalaga giramu era n'ogiramu nga woye kijja inze nganze something to balaba nze nganze kusala wemba nga sikwagala mala kunywa mumbe nga sitegeera omala waliwo obukodyo onywamu ki kenge kayaga kiki kyenge nze sinywa njaga sirya kakola nze nywa ki biya ate biya gwenywa empako pako nedda simunywa ate romi nze nywa romi nywa siminof netasika sida netasika light kati nesoka nywa mu chupe zone sipejo zigatta n'onywamu zitabula jango tabula nywako chupa nga 5 ate yayina okugula awo nenvaako awo nja kuba kyayina kyeneekola abato olina kizaakawo jangu okigale senga ddala oyina experience nti wali obaddeko n'omuntu bakazi banna mbulaza embozi topike ne gy'oleeseko simanyi okutudde bakayita kooyo abo oba kawano
kube nempozi kyenjagala okwogerako mbuno obudde bakazi bannange mbaniriza kutubasanga era bakazi bannange mbagadde nnyo kuba tuli myaka gyegimu ate nga ndisenga wamu mu ghetto nga bataano kwata akanaali tekagwa muki naye bampi empozi gye boogeddeko oli ayogedde ku sugar daddy olwo nayogera ku bbi naye nze boona mbabuulira mbaziba bawala bannange kyensinga obbabuulirira byonna mbiwulidde era byonna bwebiri mubiwuliriza ne baganda bange kyembakkiriza batokkiriza something down there kusala njagala obeeraawo omukazi omutuufu tabeereraawo tokkiririza mushiriku ye mubi naaba ku ddagala olweza ebbombo kayayana namirembe namuli omutasukka kkubo omukaabira omuyito ddagala ddungi lyakunaabako omwana omuwala kampuni awali olina okuba ng'oli best akajjampunyi ako akasiiti ako akabisi k'enjuki ako baganda bange mukategeera n'akayaga kali akakola kesada kali anti abagezi mbamukoze eki bakazi bannange mubitegeera baganda bange abirungi nga ffe abakyala kirungi eddagala eryenjogeddeko kyekiringa omanyi ffe tuli basenga b'omu ghetto nze ndisenga wa mu ghetto ndi mukazi mulugwala era nnyaniriza bataano bange bawala balenzi bonna era embeera nabo tubeera muki mu kwebuulirira n'ate njagala nnyo bambi something down there zireme basala kuba bakyali myaka 2 kitegeera baganda ate tunuya ne ficha ey'omu maaso njagala onnyo ye topic eri gye nayogerako kusooka ne mbagamba baganda bange kozesa obulungi bwobwo yensonga lwaki njogera nnyo ku baserebu bange babitusi munda bakunyirira naye nzigwola bulungi buganda baluma Okay, Madam Coleman Cohen bawala baabano ndina beno mu ghetto. Mzeji wa Nkasujja Amy from America, kuva America. Abaja balabeko bajja kujja bano wenyekana kuna bali America. Ali America mzee wa Nkasujja Amy ne bawalabo eno mu ghetto ne Madam Coleman Cohen. Betty Touch and Video Studio bevoka bakola makeup wakabi kutegede bulungi nnyo so ojja kujja okuyiga okukola makeup okusiba enviiri lwaki mutuleka mu ghetto okoleka mbo kye tugenda okukola bwemulaba mukikkiriza nze njaleeta ekiteeso nga tutandikawo project nga faabe eno naye nga buli omu alina contributinga y'akasente tutandikeyo project awo ekyo omanyi mwana Salima ndirasi ndi muntu wa mu ghetto omanyi baana boogera nnyo mu ghetto bajegerajega nnyo balaba nnyo ebintu bino ne bayikayika wamaze mbabulya bugusigumulira akwate pola akola ki atuuka wala mve mukukyaki mukutuuka ewala nga temunnatuuka bugubugu si muliro tugenderewe tuki Allah ajja kola ki ajagenda tunyisa mpola nati tube n'ekirowoozo nti gye bujja sana tulikola mwana ndibe wa mu ghetto nze mummanyi ogenda kusanga ndi guluma ndi byange Okay, so abulo tufunanga agapu tugenda banga tujjako wansi eno tubeere nga tunyumyamuko entuli mu kireku kitegedde tuli mu kireku ene wali abaana abawala nga embalabe faces abujja banga tukomawoko nabo bwe nabo bakkiriza tujja kola ebintu bimu biri development kyekyo nange nkibasuubiza na tuli wamu will try to see whether you can do something ekiyinza okubanga kitwongerako ffe ng'abavubuka kyoyina kyoteso bakyowabula oyita wansi comment section enamba nga eyisimu eri 0706794729 ojja n'ogamba mugende mwongere ku topic bweti mwogere ku topic bweti naye ngenda balekera assignment next time tugenda okutandikira mwabajja okunzijukiza nina omwana omuwala yagenda kuba kye babayita bakadamu ali mu kiyumba yambuuza nangamba bwe yagenda okukola yali yafumbirwa omusajja we omukyalo yali wa mu kibuga naye nafumba omusajja mu kyalo ne bagula ne bazimba ne bateesa bagende ebweru agende ebweru akuba ekyeyo era omusajja emyambako namuteeka mu ssente n'agenda okuba ekyeyo n'amalayo mwasi ogusooka n'ogwokubi contract neggwako kati atandise contract endala agenda yingira mwaka gwa kusatu naye mbu bwe yagenda mbu omwami we bw'aba avudde ewaka omwami asomba abawala abalala oba abakyala bana abayingiza mu nnyumba ku buliri okwabwe kwe bamalira ensonga ezo kati etopi gye ngenda okubalekera ambuuza agamba nange nokugyendi ku kyeyo nfune sekadaama nkwasaganya nfune omulala e Uganda bwe ndikomawo nzire walala oba omukazi aguma nkome ngume nzireyo sijja kuteesaako leero ne mbalekedde assignment esooka mukirowoozeeko bwe tujja obbanga tukola ki nga tutandikira tuyinza obutasukawo olunaku olwaleero ennya lyange nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza nti gwakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups tukutambuza kasitoba ngo nkontakiti nzija nkulinda ku kisaawe Entebbe ne nkuvuga paka waka ow'oku mulyango so airport pickups 0706
794729 booking nga bukyali kulinde ku kisaawe nkuvuge paka wamu ku mulyango. Kisobola kikola nga twerabisa mu kamera oba kikola privately. Kyoyagala kitukola. Ne bonaboddayo tujja kuvuga tukuzeeyo jangu tuteese tubire nga tukwasaganya ensonga. Betty's Touch and Peter Studio basangibwa Buloba. Ayina omukolo graduation, mbaga, kwanjula, kuyingira, makeup ow'omulembe, kupangisa gomasi ez'omulembe. No kustyling enviri okusiba enviri n'ebirala n'abaagala okuyiga mwena Betty's Touch and Beauty Studio ojja okubeera ng'okola ki ng'obasanga oluuyi olwo. Nze Sonko Muhammad, Chris da Crown yali emabega wa kamera naye omwama tubidde kulinya tugale wagambye gwani nze Shamimu so it away this side.